kakati Ssaabasajja Kabaka nga Nnamunswa Obuganda bwandibadde bumutaasa mu ntandikwa ne bugamba ssebo Ssaabasajja Kabaka siima Katikkiro alonde baminisita be abeere Katikkiro w'ebweru gw'osigale ng'oli Nnamunswa mu lubiri tusobole okwaŋŋanga abo abalya olukwe mu Buganda. Kirimu obuzibu obulala kuba ojjukira wano omukulu Pulezidenti Museveni yagamba nti Nambooze Oweekitiibwa Nambooze bw'ayogera ekintu kyonna ekirabika ng'ekivuma Pulezidenti Kabaka y'aba amutumye. So nze ndowooza nti Obwakabaka twandisabye Kabaka asiime abantu abo babeere bweru nga bonna bali wansi wa Katikkiro tusobole okuwonya Kabaka waffe obuzibu obugambibwa nti aliko gw'atuma akole kino oba kiri. Ekyo kye njoyinza okwogera ku Mmengo waliyo ebizibu naye ekiseera kino ebizibu ebyo ebisinga ebiri e Mmengo biriyo olw'ensonga nti abalabe ba Buganda kumpi bataddeyo abantu baabwe bwe beeyambisa okukola buli kimu. Kakino nkyogere kuba kikulu. Bwe twali tugenda mu kulonda okwakaggwa namanya ebizibu Kabaka wa Buganda byayinza okuyingizibwamu era baagezaako okubimuyingizaamu. Okugeza senga Museveni asuubiza Gukina nti nja kukuwa minisita genda olimbe Kabaka kino nakiri akole kino nfune obululu. Gukina olw'omulugubo ogw'okwagala okubeera minisita neŋŋenda n'embuzaabuza Kabaka tuba tuziika Obuganda. Kaakati olw'okulaba nti nalaba ekizibu ekyo naleeta ekirowoozo ne ŋŋamba nti okulonda okwo nga tekunnabaawo Ssaabasajja Kabaka asiime Abaganda tugende mu lubiri twogere ebituluma era tusalewo nga ne Kabaka talina kyalina tuwa kuba alina tugamba bugambi nti abantu bange mbaaniriza mu lubiri mbakwasizza Katonda muteese bulungi nga ye Kabaka yeetambulira ng'agenda awummula. Kati ng'Omuganda omubuuza nti oyagala Katikkiro alondeddwa mu kalulu oba oyagala Katikkiro Kabaka gw'alonda. Ssebakooli kirabika abalungi abatuuliriza omugenyi waffe nga bumanyi obwengula bwebufaanagana amayengo gakyamuyuuya naye nga tubasaba bw'oba otudde ku katebe ng'akange kamwasa jjute otule entende ekyalemesezza Buganda okuva mu ddubi lyerimu. Abadde annyonnyola oba nga addamu ebibuuzo eby'omuwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu internationero mu birunju ki byabadde amubuuzizza naye nga tabimubuuza ku lulwe nga mu birunju ki naye ng'abibuuza olw'Abaganda bonna abalina ennyonta abalina obulumi abajijiirwa olw'Obuganda okubeera mu buwambe buno oba Munnalwanda akolera Omuzungu. Essebo Dr. Gukina onolusonyiwa zirabika nti olulira kutawanyizzaamu naye essebo genda mu maaso okuga oyanuka ebibuuzo bya omuwandiisi w'abazzukulu bwa Buganda mu birungi eki. Webale nnyo mukulu. Kaakati mukulu mu birunju ki oyogedde ku ky'ettaka ly'e Makerere. Omukulu Kasirye Gwanga bwe yali Local Council 5 Mubende ensonga z'ettaka zaamutuukako n'addamu bw'ati n'agamba nti baleeta ttipa ne balitikka ne balitwala.
ekikulu kiri nti ettaka lyonna mu Buganda erifuniddwa mu makubo amakyamu Buganda ejja kulyeddiza, kubanga bw'oba n'ekibbe nyini kyo n'agamba nti kikomyewo, bw'obanga okibbisa mundu, nze nkimanyi nti emmundu etuuse okukoma, kubanga ekyemmundu tekikyafuga, tekijja genda mu maaso n'okufuga. Omukulu Kadafi yalina emmundu mpitirivu naye zaamuyamba ki mu nkomerero okujjako okumutuusa. Sponsored scholarship e Makerere ne university endala eza gavumenti sente tunaazijjawa tusobole okusasulira ku private sponsorship, ekitegeeza ti mu myaka bwaka omuntu ayinza n'okujja n'agamba nti emirimu gya gavumenti gyonna gyetaaga muntu alina masters degree. Bwe bagamba ekintu ekyo olw'embeera gye batutaddemu ojja kwesanga nga kumpi teri Muganda afuna kifo mu gavumenti kuba talina masters degree. Kino kiri serious kuba wenjogerera ku ssaawa ya leero buli wagombolola wano mu Buganda alina okuba nga alina degree. Kati kizibu ky'okugamba nti emirimu emirala gyonna n'obwagombolola olina okuba masters degree. Kwegamba omuntu akusaanyawo ng'otunula naye ng'okuba engalo nti atuyambye abaana basomera bwereere. Omwana tasobola kusoma ng'omusomesa talina na ssente zigula kawunga na bijanjaalo mumazaako mwezi. Omwana tasobola kusoma nga asiiba njala. Omwana tasobola kusoma nga wasomera ne toilets zajjula naye tebalina ssente za kusima toilets ndala. N'olwekyo onyambye nnyo omukulu mu biru okuntuusa ku nsonga eyo. Kakati constitution ya 95 nagyogeddeko nti eyo constitution ya Yoweri Museveni era yagamba nti ebintu ebyo teyabyagala, naye ebimu kuba oluusi Museveni agamba nti tosobola kulwana ku fronts zonna, naye ne bw'aba akitaddemu nga takyagala eky'emyaka 5 two-term limit yakissaamu asobole okuguumaaza abaali bamuwagira naye nga baagala okufuka ba president. Ne kimwanguyira nti bwe baali balowoleza myaka 5 nti ebisanja biri ajja kuvaako ne bamukolerera nnyo kuba bwanaamalako emyaka 5 nabo bajja kulya mu nkomerero yabazannya kazannyo. N'olwekyo eky'emyaka 5 kyataayogerako kyekimu ku bintu byasooka okukyusa mu constitution eyo constitution ya Museveni era agikyusanga bw'ayagala kubanga mutuufu oli ayogedde nti ye kwota pimu ekyo nga kikyali awo. Mujja kujjukira nga bakyalina NRC baatugamba butereevu nti baakaluluke bamanyi. N'olwekyo message y'ogiraba. Kaakati ekyokutta abasirikale okikonyeeko waliwo ekikyuseemuko eky'amaanyi. Ba president bameka kati we twogerera abali mu kkooti z'ensi zonna olw'okukola ebintu ebifaanana ng'ebyo. Teweeyibaala ani yandyagadde okwesanga ng'abadde pulezidenti wa Uganda naye ng'omulamuzi gwagatunuuliza mu international court eyo ye Julia Sebutinde. Ensi eriko weetutuusizza ekyuse. Bwe yali wano baamuyita muwala oyo naye kati okimanyi nti ekifo kyalimu kisinga n'okubeera pulezidenti wa Uganda. So ebyeraliikiriza ebyaliwo ekirala ojjukira nti Idi Amin yali asobola okugenda ku kampuni nga Madivani Mukwano Industries n'agamba nti eno Mukwano Industries njiwadde mukoddomi wange ono kuba mwannyina mwagala nnyo, naye nga mukoddomi we gwagiwa teyamalako na P1 era tasulangako na mu nnyumba okuggyako akasiisira n'okubala takumanyi. Kwegamba eyo levo tugivuddeko. President Museveni tasobola kugenda ku Mukwano Industries nga we twogerera wano n'atandika okugaba Mukwano Industries tuddeyo mu kwoza engoye zaffe nga tweyambisa bikola by'amapaapaali. N'olwekyo bituufu okutya ebimu ku ebyo naye tubimanyi era tumanyi international community nga bweri okusingira ddala ffe ffennyini twemanyi nti tulina obusobozi okukola ku nsonga ng'ezo naddala nga tuli bumu.
mukulu ndowooza waliwo abalala balinzi ab'ebibuuzo nandyagadde era kambateekeko kale ssebo gasobole okubeera nti bangi nnyo naye yes sebo atukubidde tusanyusa okuwuliza oli ku rediyo y'abaganda ababaka tusaba otubulira amannya go omukulu omubuuze tagukiina musoke azigalukako nyabo kamala okuzikiza lediyo wano okay nze mulongo wano yes ndi wano mukyatiro mukati nga